katugende mu nsonga yaffe katuwuliriza omwana muwala ono. Madamu Rebecca Jingo bambi saba kunyamba kwegayiridde maama waliwo omwami atutte omwana wange maze n'omwana wange emyaka 11 kuva nga ali mu lubuto nali mukolera nali abusigaalo mu maka ge omwami oyo nankwata nenzirika nengenda neŋŋamba mukyala we yaŋŋamba sibaako omuntu n'omu gwe ŋŋamba Madamu Rebecca omukyala yampa $3,000 naŋŋamba sirika. Madamu Rebecca nenzirayo ewaffe nagenda okutuuka ewaffe Madamu Rebecca nali lubuto okuziza omwana wange alina kati emyaka 10 naye omusajja amuntutteko. Ekyate nga si kirungi naye omwana ono babyemu bbe oba amututta atya mukwana ebyokunnyonnyola olina bingi naye kale kankunoonyeeko ku simu zaffe zino osobola okutunnyonnyola obulungi n'omuliriza wange asobola okubitegeera obulungi naye kakkana muntu wange osobola okufuna amaanyi agatunnyonnyola. Hello? Gyebaleko nnyabo. Kale mami naawe gyebaleko mami. Nze Rebecca Jingo. Yennyabo neyanziza okunkulirako. Omusajja eyatutte omwana we yazze n'abbamu bbe oba? Nedda mami Jingo. Guwa mumuwadde? Biwanvu nnyo. Ebiti ebiwanvu kuba nze njagala bimpi. Omwana wamuweereddeyo mu mateeka oba? Mbadde n'omwana oyo. Addamu kiri kyembuuzizza omwana wamuweereddeyo mu mateeka oba omusajja yazze buzina kusanga mu muzigo gwo n'akuggyako omwana? Nedda. Ekyabadde kitya? Nakutte omwana. Nengenda naye keresi gye nali nasooka okuwawabira omusajja oyo. Ng'omwana aliko n'ebbaluwa. Nenkwata omwana oyo ne muleka maka ga n'abakyala. Lwaki wamuleseeyo? Namuleseeyo mami Jingo. Omwana oyo mbadde njagala muwa kitaawe naye nga mumuwa mu bulungi. Naye kitaawe musabye ebbanga ddene nga mugamba omwana ono akageri kaakugwe mutwala abeere ne banne. Taata w'omwana ne yeerema. Kaakati omwana yagenze n'amugja ewa n'abakyala. Kaakati n'abakyala ankubidde essimu n'ayamba waleese omwana n'emusuula maka gange. Nenkwata omwana ne mutwala ku poliisi. Kaakati ku poliisi taata w'omwana aggyeyo omwana era poliisi emumukwasiza mu butongole. Nsonyiwa okubuuza olina emyaka emeka? Nina emyaka kati 26. 26. Omwana ono omaze naye emyaka 11. Maze naye emyaka 10. Oba 11 nga ndi lubuto. Kituufu gyegyo 11. Omwana ono gw'obadde omulabirira? Nze mbadde mulabirira. Kirungi nnyo ekyo. Mwana muwala oba mulenzi? Mwana mulenzi. Kaakati mukwano ekyakulesezza omwana ewa n'abakyala ng'ate emyaka egyo gyonna oz'olabirira omwana wo kyekyaki? Nga wowe nakoledde ensobi. Omwana wabadde omukooye? Omwana nabadde simukooye. Kati tolaba nti wamutadde mu mikono emizibu ekitegeeza omwana ono baabadde bamukugobezza ewammwe? Wazze waliwo embeera. Tozzeemu kyembuuzizza mukwano kuba njagala tuyambagane. Omwana ono bamukugobezza ewammwe? Mami Rebecca mbadde nina omusajja gwenina. Wafumbirwa omusajja omulala? Yennyabo. Kati ng'omusajja akugobezza omwana? Omusajja nga tayagala mwana. Mpulira gwe naye ng'oyagala omusajja. Mami Rebecca Jingo mbadde nina okubeerawo lwansonga nti mbadde nzaddewo omwana. Kituufu? Ng'omusajja n'akugamba nti twala omwana w'omusajja omulala oba si kyo muve wano. Era nga bw'aŋŋamba naye ng'ate kale omwana era ng'akuze. Kituufu akuze, myaka 11 olwo akuze nnyo.
oba omwana wali wamukyawa? Omwana mbadde mwetaaga. Obadde omwetaaga. Onsonyiwa okubuuza, omwami ono abeera ludda wa eyatutta omwana? Omwami oyo gye nali nze gye twali tubeera baali babeera saidi z'eyo Ntinda. Bali babeera Ntinda. Ye mwami ani? Ye mwami Adamu Sebbi. Mwami ani? Adamu Sebbi. Mwami Adamu Sebbi. Kakati omwami ono omuvunaana kubanga yatutta omwana wo? Kale simanyi gyamutute. Iyi ate ng'olwedde wabadde oyagala kumumuwa? Toyagala kumumuwa mu butongole? Oba wabadde oyagala akuliyirire ebbanga ly'omaze ng'olabirira omwana? Nedda, mbadde njagala ng'atutte omwana nga nange muvunaanyizibwako nga nsobola okumulabako nga manyi waali. Anti munnange olaba n'abakyala kye yakoze? Kyekyokumutwala ku poliisi kubanga naye singa omwana yafunye obuzibu nga bufunidde wa n'abakyala ebyo byandibadde misango. So nga ate omwana bw'afuna obuzibu ng'ali ku poliisi, poliisi enoonya ggwe. Kati ne n'abakyala yabadde yeewala ekyo. Okitegedde? Kati kitegeeza wanyigidde n'abakyala olw'okubanga yatutta omwana wo ku poliisi taata we n'amutwala. Toyina gw'onyigidde. Naye ng'ensobi yo ogitegedde? Kati wabadde oyagala omwana asule ku poliisi okumala ennaku nga tewaliiwo ayamba? Ngate nga naawe toliiyo? Mami Rebeka, nze ngobakweza ensonga ebintu biwanvu. Kirabika omusajja yali yayagala dde okutwala omwana oyo naye nga tayagala oba nze mmanye waali. Okay, mukwano n'onsonyiwa okubuuza. Omusajja ono ogamba yakukwata bukwasi, si kyokyo? N'omulope wa mukyala we? Awo yakukwata tewamanya nti oli lubuto? Nedda nnyabo. Olubuto walutegeera omaze kugenda? Nnyabo. Omukyala teyayagala olope ku poliisi? Nnyabo. Omukyala yakuwaaki oleme kuloopa? Yampe emitwalo 3. Ekitegeeza nti olubuto olwo omukyala yalutegeerako? Teyalutegeerako. Onsonyiwa okubuuza, bwe wazaala omwana omusajja ono waddayo n'omugamba nti owaaye enzadde oba bwe wategeera nti oli lubuto waddayo n'obagamba nti abange ndi lubuto? Ku lubuto saddayo. Naye we nazaala omwana jjajja yantabukira n'ayamba nti tugende tunoonye omusajja oyo taata w'omwana. Neŋŋenda era nina we natuukira omukyala oyo nampa ennamba y'essimu y'omusajja kuba nali sigirina. Ne tumukubira essimu kuba omukyala yaŋŋamba eyo gy'ogenda baavaayo badda walala. Okay. Kaakati naŋŋamba nkuwadde ennamba y'essimu naye tegeza n'onjogera oyo omusajja mukambwe. Kaakati ne mukubira omusajja we bamukubira essimu n'asooka ne yeerema. Ko jjajja wange n'amugamba oba bigaanye tugende mu mateeka. Bwe banaakebera omwana ono omusaayi nga wuwo ogenda tuliyirira. Olwo nakkiriza. Omusajja n'akwata ekkubo n'ajja ewaffe. Bwe yajja ewaffe n'atuma omwana amannya. Okay. Kaakati n'agamba jjajja nti ngenda kulabirira maama n'omwana we. Naye omwana wanaaba akugeekugeemu nga nfunira maama we ekyokukola. Bw'atyo bwe yagamba. Bw'atyo bwe yagamba. Anti mukwano tewambulidde linnya lyo, gwani munnange? Amannya gange nze Jane. Ye ggwe Jane. Sooka osigaleko ku ssimu yange kuno, tovaako, leka nkomewo. Yenga waliwo message eyingiddewo wano nga sinafuna Jane akyaliko ku line. Madam oyo talina kyatugamba for the listeners. Maybe she's reporting a rape case. I'm back in my Kamoli. I wait for Councillor Jamila Nsekem. Why did you come out from that Kamoli? Magulu soko beko ngambe nga sinaddayo wa mukyalo ono. Mwanyina ze bali kutuweereza. Kale. Naye omuwala oyo njagala okumugamba.
omuggo guba gwa natema teguba gwa nalonda wewa ate nnyini kakomo wakakusabira okamuwera otekawo omukono nakolaki nakatwala ebyo byatugamba mbu simanyi bamukwata bukwasi ebyo tebitukwatako kubanga tetulina bukakafu nti oba bakukwata ekirala nnyini muggo oba yagutema mu ngeri ki oba etya ne kasaguba nti gugwe omuggo guleke nnyini gagutwale omwana myaka 10 kati abuze emyaka 8 afuuka omuntu omukulu akati gwe nnyabo oyagala beere wamu abenga akola ki omwana muleke amanyi abeewaabwe bawo gwe wafumbirwa tayagala mwana ono kati ate okaayana kati omwana alina kubeerawa omwana muleke abeere ewaabwe tugjeeko obusiru ekyo ekintu bwe kito nange kyandiko mukazi yakwata omwana muto wasengayo mu Lusanja ate yennyini n'agenda ku polisi mu Kitezi n'agamba nti nasaddaasi omwana polisi neekunyanze kati abantu bwe batalina magezi tugjeeko obusiru tuula wammwe tule wabbaawo oyonse boolina omwana muleke agende mu kikaaki twabakowa bantu mmwe aya basi kunyoka in action oyo siyenze jami bakiwe balikueleza nze ne jami okuvezana nze mbadde ntesa bwetera mu amagezi gampo mu kyalo yo gali bwegati omwana we baba badde nayo okumala ebbanga ng'ate ne wali kati mu bufumbo bw'omwami abadde takyetaaga mwana oyo omanye emitima sijja egimu egy'abasajja nze ngamba bwe nti omwana amuleka abeere n'ekitaawe alabirira omwana we guli musaayi gwe n'omukyala afune future endala mu bufumbo bwe aleme kubeera nakuwankawankana kya mwana kasita omwana yagenze ne taata we omutuufu nga teyamugenda ku poliisi ekyakite anoonye future ye endala enaamuyamba nze sigala Jami wanezana neyanzizanya omukwano Jami ezana olina Rebecca Jingo katsembyeyo ono tuddeyo wa Jen Wange Madam Becky yebaleko mukwano weebake bwebasooba ekyo kyenkugamba bakozesa WhatsApp messages munyambe mubeere bantu bakulu speak louder villa radio yo and ebisigadde tubyebakiramu kubanga ojja kwebasa n'abalala kale katuddeyo nagula ogambye otya kale Jeni nkomyewo nate kati nze mbuuza nti poliisi yagabye omwana nga tekuyise nze nange n'abakyala mugambye nemugamba wenda kituufu nakoze ensobi naye ate era nkimanyi nti poliisi yalibadde nkubira essimu nga taata w'omwana atwala omwana kati kambuuze ennamba ya taata w'omwana poliisi yagijjeewa ennamba ya taata w'omwana nali nabiwandiika ku kapapula omwana ke yagenda nako kyogamba omwana ye yagibawadde nedda n'abakyala abadde akolagana n'oyo omwami ng'akolagana ne taata w'omwana baali beemanyiiko bakuba nti ebbanga ndowooza libadde liyise ekitegeeza n'abakyala ye yakubidde taata w'omwana akime omwana ku poliisi kirabika kubanga nze kale natendewalira mami Rebecca Jingo nsabeera kusonyiwa nenkwata omwana oyo nga nsabye taata we mu bulungi nenkwata omwana oyo nemutwala eba ewa n'abakyala nemulekayo ensobi nange era gye neevunaana era mu kumulekayo mmanyi mu buli ngeri yonna n'abakyala ajja kubira taata w'omwana oyo amugambe ekitegeeza wamututte wa n'abakyala ng'oyagala taata w'omwana amukime ewa n'abakyala kale nali njagala omwana oyo okumuwaayo ewa taata w'omwana yalina emyaka gyali 8 kati ngamba kati nti kati wayagadde omutwale ewa n'abakyala taata we gy'aba amukima kugy'aba amukima wabadde oyagala taata we amukimewa taata w'omwana ensonga zange n'abakyala ne taata w'omwana ensonga zange nali nazitwalako ewa n'abakyala eyo nemunnyonnyola mukwano nkusaba kyembuuza ky'oboddamu kubanga tonzizeemu nabadde kale njagala biggweere wa n'abakyala kati nkitegedde kati kiki ky'osinga okwagala anti kati n'abakyala ankubidde essimu n'aŋŋamba mbu kati taata w'omwana atutte omwana byawedde era tozizamu ebyo kubanga taata w'omwana amututte mu butongole poliisi yemumukwasizza kati gwe oyagala ki gwe nga gwe Jeeni
webensingira kwe kukwata omwana nange ne muteeke wannabakyala. Kakati wowerereza voice message, voice note, obadde olina ky'oyagala. Kiki ky'obadde oyagala? Nze kwogera na musajja akuddize mwana wo, nze kwogera na nnaabakyala, obadde oyagala kimukwano? Kubanga wenkuweererezza n'abakyala abadde tannankubira. Abadde tannankubira kubanga omwana namutwalayo ya musaaga. Pulira. Kati nemukubira ku Sande. Nangamba mbu polisi yegenda okukubira kubanga wasudde omwana. Nemugamba kale nja ku polisi tukoleki, nja kuwoza. Kati ate saawa nangambye mbu polisi egenda kunkubira ku Mande nalinga essimu bankubira esaalabye. Kati olwaleero ngambye mbu polisi egabye omwana tata w'omwana amututte. Kati gwowulira muli kikuluma? Anti kati simanyi kituufu wawe bamututte. Oyagala kumanya kituufu mwana wo wawe gye bamututte? Kyembadde neetaaga. Naye ng'amazima matuufu taata w'omwana yamututte oba? Anti nange awo simanyi. Kati oyagala njogere ne nnaabakyala, oyagala njogere ne taata wa mwana wo? Kubanga taata w'omwana namukubidde essimu ku makya. Mukwano, oyagala njogere na taata wa mwana wo noba ne nnaabakyala? Yogerako ne nnaabakyala. Nnaabakyala oyagala mugambe ki? Nanti simanyi oba taata w'omwana kituufu yamututte. Onoonsonyiwa okubuuza. Olowooza omwami oyo eyakugobezza omwana wo akwagala ebyaddala oba? Simanyi. Wange nnyabo? Simanyi. Tomanyi. Kozi wangambye olina emyaka emeka? 26. Olina emyaka 26. Bazadde bo gye bali? Tebaliyo. Baafa? Okuze n'ani? Nakula ne baba wange naye yafa. Kati bwe wagendera okukola mwaga amaka wali obeera n'ani? Nali mbeera ne bulaza wange yali agenze Sudan. Kaakati bw'onootegeera nti omwana ali wa taata we oteekateeka kukola otya? Nga nkireka. Ng'okivaako? Omwana ono abadde amanyi taata we? Abadde tamumanyi. Nga tamulabangako? Yali yamulabako era ku nsonga nze naloote wannaabakyala omulundi gumu. Okay. N'ekitegeeza omanyi amaka mwe bamututte kubanga gye wali okolera? Nedda. Awo baali baavaawo nga badde ewalala simanyiiyo. Oh. Katusaba abeere mu mikono emituufu egya taata we. Kale kyenjagala. Kale beera bulungi. Kale yeezo. Naye abaana abawala mbayise emirundi emeka? Mwekube mu bifuba byammwe, mwogerenga ne ssenga w'emitima gyammwe. Kale mundeke nsooke njogereko ne nnaabakyala atubuulire omwana ali ludda wa. Okay? Ebisinga tunaabimanya. Olina Rebecca Jingo. Hello. Wange. Osibye tenno nnyabo? Bulungi nnyo. Sibye tenno. Njogerako ne mukyala Margaret Magembe. Nnyabo. Nze Rebecca Jingo. Nnyabo. Nsanyusa okwogerako naawe. Nange nsanyusa okuwuliza. Kaakati munnange waliwo omwana omuwala eyampadde ennamba eno. Naye omuwala ono ndowooza omanyiiko erinnya limu lya Jeeni. Jeeni? Jeeni nga waliwo omu ku batuuze bo nga ye mwami Adam Sebbi ti yamuzalamu omwana. Omuwala ono azzeeko gyendi. Naye nenjagala ebintu bye mbimanye ennyo okusinga kwe kumusaba ennamba y'omuntu asinga okumanya ensonga ze era naŋŋamba nti n'abakyala we najeera abimanyiiko.
kuba oluusi abaana abawala abo bwe bajja gye tuli bamanyi okutulimba. Kati ensonga lwaki kukubiddeko ye ng'agamba nti omwana we yatwaliddwa naye nga okumutegeezaako nti olabika wamutegeezezzaako ng'amaze kutwalibwa. Akati maama wange yose n'onkubira kaliko oseseemu kankanzi lwaki osese? Nsese ye maama kubanga ensi si nnyangu. Mpulira bibyo maama. Omuntu n'akuleetera omwana ye maama ate gwe nga toli nnyazaala we toli muntu wa bbaawe toli wa famire ye n'akuleetera omwana ku LC ng'oli wa LC n'aleeta omwana n'atamutuusa waka n'amuteerako ebbaluwa n'agamba omwana nti kyamaawo nga siriiwo nakomawo awaka ssaawa 11 mpulira nsanga mwana mpulira omwana nga mubuuza gwe mwana gwe kubanga baaliko wano emabega omukyala n'otaata w'omwana omukyala n'omwana era yajja anoonya LC Najjera ng'ava Ntinda gye baali bapangisa gye yafunira ebizibu bye gye yafunira olubuto lwe. Mpulira ajja abuuza LC nti bandagiridde wano waliwo LC konze yenze saali nawo kanzijukire saali nawo be yasangawo ne bamugamba nti we wano LC n'atuula ne bamuwa enamba yange n'ankubira ne mugamba kanzije nanyinyonnyola mbuuza omuntu nanyinyonnyola ebizibu mpulira nange nina omusajja bamuyita Adamu yanfunyisa olubuto yankwata nanfunyisa olubuto nali mukozi we naye yali abeera yasengukayo ne bagamba yajja Najjera ne mugamba munange munajjera ku Najjera omuntu gw'oyogera kale mumanyi naye teyasenga kuno nze namumanya ntya namumanya nga ndi LC ng'agula ttaka naye mpulira nti yagula kungu naye ne kungu gye yagula simanyiyo weewaawo naŋŋamba nti ye yennyini nampa ennamba ye ey'Adamu ne mukubira ne muganza omukyala we Najjera LC waliwo omukyala azze wano mbuwa muzaalamu omwana naŋŋamba nze omukyala tumuzaalanga mu mwana konze nno munnange Adamu beera mwegendereza kuba omukyala agamba nti wamuleepinga nze bwentyo wamuleepinga naye omwana wuuno mukulu ate bwe mba ndaba n'omwana alabika faanana n'agamba nedda nze simumanyi kyenva mugaa nti nno nze nno bwe bituuka sijja kubakolako kanzirire omukyala musindike ku poliisi ennyabo oluvannyuma n'addamu n'ankubira naŋŋamba nedda maama tomusindika ku poliisi naye mugamba addeyo nze nja kgenda ewaabwe ensonga nzigonjoleza ensonga si za LC mpulira kyamazima omukyala ne muwa n'ayogera naye ne bakkiriziganya n'amulagirira ne gye bagenda osisinkana kyemanyi ne bategeeragana kuba oluvannyuma yankubira essimu nga neebaza timunange maama weebale kunnwanirako nti kati ate ampa obuyambi okumanya munange ampa obuyambi nti ngenda kujja awaka nkwebaze kyamazima yajja omukyala oyo yajja n'andeetera sukaali n'omugaati kati obuzibu buvaawa kaakati nange simanyi kaakati maama wange nga siriwo olunaku lwali lwamuka nga tankubidde ku ssimu kubanga enamba yange agirina wasoboledde ogikuwa nali siriiwo nga ngenze kuziika ennyabo nkomawo ssaawa 11 nga era muzukulu wange yasooka ng'agamba kulikayo nno batutuulidde wano omwana tiye mwana aliwa ti mwana ali wano mulenzi ojjukira oli omukyala eyaleeta wano omwana yajjako n'omwana wano nti asindisa omwana ate n'omwana zeera yekka kwanza aze yekka nti ye omwana yali mu nnyumba bwe yampulira ebweru n'afuluma jjajja kulikayo tivuddeyo
n'akwata ebbaluwa ne mubuuza oze naani tinzize nzekka konze maama wo ntinzize nzekka luvannyuma n'ampa ebbaluwa ye yampandiikira njirina maama njirina mpulira kakati nze ndi mukazi mukadde sisibwangako sisobola kusuula na mwana nga simumanyiiko simulinaako nnyo mayitire bwanfaako nkitegeera nentambula nengenda ku poliisi n'omwana sawa 12 ntuukayo mbuuza ssenga wa poliisi nga bagamba taliiwo nga mbagamba bannange bansuulidde omwana wuuno aliko n'ebbaluwa yiino bamulese ewange kakati luvannyuma nga bampa essimu ya ssenga nga ssenga mukubira bangamba mukyala Magembe genda naki genda n'omwana oyo osule naye nze nkola kiro mpulira ndi ku dyute ya kiro ate ku polisi tetulina we tugenda kusuza ki mwana twafunye batugambye nti waliwo n'okwemulugunya nti waliwo omusirikale waffe gwe bazuddemu covid mpulira ojja kumuleeta ku Mande weewaawo era olunaku lwa Mande nakeera ku polisi n'omwana n'ebbaluwa ennyabo ne bankolera referensi senga ne munnyonnyola nga bwe nkunnyonnyodde omwana yo taata w'omwana ali kungu naye waali wennyini sikola ki simanyiiwo naye n'ennamba y'essimu eri kuno ko senga sijja mukubira ki sijja mukubira ssimu kati ddayo n'omwana ye senga yennyini ng'akubira bayisiwe kungu ng'amubuuza omwami Adamu Sebbya omumanyi nti mumanyi mumanyi omanyira awakaawe nti ye nti kaakati mbadde njagala nzije tugendeyo tutwale ewa Adamu ko ye nti nze siriiwo nnina wendaga kambawe ennamba ya Nnaabakyala ne batuwa ennamba ya Nnaabakyala Nnaabakyala naye n'atugamba mbu alina gy'alaga ne batuwa eya Vaisi naye n'atugamba nti Sebbya amumanyi n'awaka amumanyi bulungi muzannyi wa puulu Katonda wange naye kati senga kwe kuwunzika n'agamba nedda kakati omwana muzzeeyo ezo nnaku mmeka muzzeeyo tujja kugenda naye akasaa 12 n'omwana nga sinywedde ku caayi natambuza bigere paka kungu baaba ne tutuuke waceya ne muyitiramu ku ensonga kyamannanga mba oyo omwami mumanyi nnyo n'awaka mmanyiiwo muzannyi wa puulu mpulira era ne tusituka ne tugenda ne senga n'ava mu kikomera kye ne tugenda ewa mwami Adamu basanze mukyala mu ffumbiro n'atwaniriza era kyama nambuuza Adamu mwali nti mwali nangu tuyitira era ne tugenda n'afuluma ne tutuula n'akola ne statement y'omwana mpulira senga yamukozesezza statement n'agisayininga mpulira nze nabadde nina okudda n'omwana nedda kuba yabadde atuuse ewaabwe ebbaluwa egamba ye tasobola kubeera na mwana nga tamumanyiiko mu bantu be tamanyi nawaabwe nze nina omusango Katonda wange kyangambye mbw agenda kuntwala wa minisita simanyi ewa Nakiwala Kingi ndi lwedde okuntwalayo nze siri wa musaayi gwa bbaawe bwe yali akolayo sinze nze ndi weerosi omanyi omwana omuwala bwaŋŋambye mbu ye yabadde ayagala ebintu biggwere awo ewuwo kubanga nti mbu mumanyiganye n'omusajja nze omusajja maama ndi weerosi omusajja namumanyira mwerosi naye abaana abawala waliwo maama wange kyesikumaliddeeyo mpulira nali ndi eyo gye nali ne wabaawo ankubira essimu ng'agamba atya waludda lwe aŋŋamba maama gwe mukyala Magembe nti ye konzeye nti nnyabo waliwo muwala wange simanyi nakyabadde yakusuulidde omwana konza nze tebannansuulira mwana nti sikulimba akusuulidde omwana omwana mbu taata we ali eyo mu kitundu kyammwe konze ono omwana wa Adamu bwentyo nti ye konza asiri waka naye bwe naaba ntuusa awaka nja kukola ki nja kukubuulira nti omwana musanzeewo era bambuulira omukyala teyajja nakulaba maama wange teyajja nakugamba nti omwana mumulesi wano senga namusaddaaka otyo amanyi nnyo
wanjirina maama wange ne reference njirina ey'okunsuulira omwana kati ekitegeeza ate ng'ensonga egamba tasobola kubeera na mwana nga tamanyi waabwe tamanyi wa kitaawe tamanyi kisenga yali ayagala omukyalo oyo ng'ayagala okulaba kwegamba bategeragane ne bbaawe oba amuwa omwana oba omwana amutwala oba ye amutwala ewaani awakaawe yandinniize weewaawo oluvannyuma ankubira oba ku Sande nangamba maama nkusaba onsonyiwe konze sina nkusonyiwe ki tanti omwana namuleseewo naye saamuleseewo lwa bubi munnange nange sisobola kubeera na mwana nga simumanyiiko bantu be kati gwe bantu be sina byenkusonyiwa kubanga nze siri maama wa Adamu siri sengaawe siri ani nze omwana ensonga nazitutte ku poliisi wasudde omwana poliisi gyeneyagala gyeneemutwala wakimukoze ate nakimukoze nze yabadde tanoonya taata wa mwana kituufu omwana teyagenze wa kitaawe ali wa kitaawe kati kyayagala kiki kambuze n'abakyala omwana taata we yamwaniriza bulungi omwana yasoose taata we galira bw'omanyi abasajja nti byawaka simumanyi biki naye luvannyuma nga omusirikale amutadde kuki kuninga nga nti nze omwana ngenda muyambanga ki ng'omuntu ayamba omuntu kubanga ne ala agenda kumpaaki obuyambi kati mukyala we kwe kulya obuwuka namugaa njagala ombuulira amazima buli mukozi gwendeeta n'oyo omwana oyo yali mukozi wange buli mukozi gwendeeta omwagala buli mukozi gwendeeta omuzaalamu buli mukozi gwoleeta omuzaalamu katonda wange era omukazi tetumanyi nakyasuzeeyo oba kyasiibyeyo kubanga era omwana banne bamwaniriza ne bamuggyako ensawo ne bamuyingiza nze nabadde sirina kudda naye kubandi Kampala buli kimu kyaggula oyo omukyala asobola okundiisa tasobola kale nanveeko abawala bakola ebintu ne batuuka okwejjusa nkitegeera maama obanga omwana yabadde ayagala amutwale agende wa kitaawe nze nabadde ninakola era gye yankubira essimu ng'agamba mbu nze nabadde njagala ensonga nzimalira awo azimala wange nze nyazaala we maama neyazza nnyo okwogerako naawe kati ensonga ngitegedde mukwano gwange nze yagenda kuntwala ewa Nakiwala Kiyingi nedda mukwano ndirwedde nedda tajja kukutwalayo ndirwedde ogenda ewaki ewa Nakiwala Kiyingi teweeraliikirira mukwano neyanziza nnyo maama wakitaawe akimanyi okukimanya amateeka omwana bw'abeera ng'awezezza emyaka 7 buvunaanyizibwa bwakubeera na taata we nkitegeera ate omwana wa myaka 10 obadde bamubuuza oli wa myaka mmeka 10 baaba ate omwana ng'agamba nti taata tubadde tusisinkana ajja n'alaba n'akubira maama n'antwala nga taata njagala n'antwala ku fudodido nze sibimanyi ne gye babalera badde bagenda ne kitaawe n'abakyala nkusiibudde mukwano neyanza nnyo neyanzege kale nnyabo kale banammu abawala